abasamiza banonyamuki agende ekibuli gye bamuwoowera gy'abasumba kati mufa tunonyamuki Fina abimanyi bulungi nnyo nti wano tasobola kukulemberawo ate n'ekirala mukyala yasiramuka ayayanira kugenda Mekka tasobola kugenda Mekka ng'ayita mu kwetondera ate ensozi ebyensozi abitulekere tetwagala ntalo abeere mu bukulembeze obwa bwaki n'ebyensozi ebyobuwangwa n'ennono abitulekere ku Sabone Banyabo Walusi ekibuzo ekimbuziddwa lwaki Walusi mukulu Walusi olusozi lulimu obusozi 12 era lulimu enzizi 12 kwe kuli ennywanto gye bagenda gye banoonye Buwalabu olusozi olwo kwe kuli ekiwaji olusozi olwo kwe gwe mwaliiro ogwanjuluza n'okuwambaatira ebitonde era ensozi zonna zisibuka ku lusozi Walusi nsi buli kyafa yo ekyobutonzi kwe kuli ekifo ekiyitibwa Mayembe ga Mbogo kwe kuli ekifo ekirimu obukkiro omutonzi kwe yakkira kwe kuli ekifundikwa kya jjajja waffe Ssewamala era olusozi Walusi lukulu nnyo si mu Buganda mukka wabula lukulu mu nsi yonna kubanga lwe lugatta obucwezi obunyolo obusoga lwe lugatta ensozi zonna eziri mu nsi yonna lusangibwa wano Bulemeezi kikyusa kale nno basebo ne banyabo ebyafaayo bya Walusi bingi okubikkulwa omwaliiro gwabikkulwa mu mwaka gwa 62 omusigese byaki abangi nga Mukama Katonda addamu okuwa ensi ekisonyiwo mu mulembe omutinzi kyusansi kale olusozi Walusi lukulu naye basebo ne banyabo olusozi Walusi tilusamirirwa mukazi ekyo kyekisooka wabula wabeerawo Saaba Kabona ne Naababona oba wabeerawo Kabona ne Nabbona naye omukyala tasamirira lusozi Walusi era okwo mu bukulu bw'olusozi olwo kwe twasinziira ng'ennaku z'omwezi lumu omwaka guno gwennyini ogwa 2022 kwe twasinziira omukyala Mama Fina ng'agenze okweteeka mu kifundikwa kya Walusi kyovola nti olwaleero tukomyewo ku lusozi luno okwetonda n'okwegayirira nti ebyakolwa byali tibigwanidde ng'ensi ejja kufuna obutabanguko ejja kufuna ki era kwe tusinzidde nga ffe bannannyini lusozi olwo kwe tusinzidde nga ffe ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono abasamiza abalubaala abaluuta ne tuvaayo ne tumukuba mu kkooti ti abantu be bobadoga nti bakeyateeka bamaze okuvaayo n'okwetonda nga basaba ekisonyiwo era nga basaba tugende mu nteeseganye zaaki ez'emirembe naye ate ekyo singa addamu ne yeeyita n'akola ekyo wagenda kuvaayo okussaako endiga okowoola ensozi zonna emisambwa gyonna amayembe gonna okumukolimira naye ekyo situnnakikola olw'okuba nti bannayuganda oluusi yawabisibwa kubanga bukyabaawo omulamu bwe talinnyanga ku lusozi naye ekyo bw'atavaayo kubanga naye twagala aveeyo mu butereevu yeetonde ekyo kye yakola yeetondera ensi bw'ataakola ekyo ekigenda okuddirira kiyinza obutaba kirungi kijja kuvaamu okukolima okukaaya n'okukola ki sinakindi mwabalabye ku Facebook naki n'okwavuwala n'okufa bingi kubanga kino ekitikkiro kya mutonzi kiririza mu buwanga bw'ennono
naye nga yasigalayo mu nzikiriza eri obusiraamu, mulala najja nga mukatuliki, najja mu buwangwa bwe n'ennono. Kati ne Mama Fiina yajja kuno tetwafaayo lwakuba musiraamu, naye yavaayo olwani olw'erinnya lye olw'ekika kye obuwangwa n'ennono. Ono tetuboola, tuyita buli muntu ajja. Waliyo amasimu ge tukubyeko, so tukanyiza nti District Security Committee egenda kutuula on Friday ssaawa 4 bayite enjuyi zombi, then tufune way forward. Kwa waliyo conflict wakati wa groups zino ebbiri ne nannyini ttaka.